Dr. Riek Machar ono yakulira oludda oluvuganya gavumenti ya President Salva Kiir mu ggwanga lya South Sudan ng'ayogerako eri bannamawulire ategeezezza ng'ekyamulese mu Uganda kwe kuteekawo enkolagana ennungi wakati we ne President Yoweri Museveni okulaba nga baleetawo emirembe mu ggwanga lya South Sudan. Riek Machar nga yasooka kuwakanya ekya Uganda okusindika amagye gaayo mu South Sudan ategeezezza nga kati embeera bw'ekyuse. Agreed on consolidation of peace in the region through the implementation of the agreement on resolution of conflict in South Sudan. Machar annyonnyodde we batuuse omuli n'okuwakanya okwongera okukutulamu eggwanga lya South Sudan okuteekawo ebitundu ebirala okuva ku 10 ebiriwo bituuke ku 28. Ono agamba nti kino kyakwongera okuleetawo obutabanguko mu mawanga naddala ku nsonga z'ensalo. With the 28 states, the communities are pitted against each other. It becomes question of land. South Sudan is tribal. The nature of South Sudan is tribal. They will tell you Dinka land, Nuer land. Ono ayagala ne gavumenti ya munne Salva Kiir okujjawo kyayisa embeera ya zigizigi okulemesa abantu abamuwagira okutambulira mu ddembe. Restrictions of movement of people is still on, and this is because the state of emergency has not been lifted yet. The agreement is now how many months? Nearly 6 months. The state of emergency should be lifted. Ono asambaze n'ebyogerwa nti olutalo olubaddewo wakati w'amagye ge n'aga Salva Kiir luli ku musingi gw'amawanga. Riek Machar ategeezezza nga bw'akoze buli kisoboka okulaba ng'entezaganya okuleetawo emirembe mu ggwanga lya South Sudan ziteekebwa mu nkola wabula nga munne Kiir yatannasalawo. He watched me sign the peace agreement in Addis. After I finished signing, I went and greeted him and urged him to come back to Addis to sign his part, because we want to move away from war. Agamba nti si wa kugenda Juba oba South Sudan okutuusa ng'embeera emaze okutereera. Once you hear that the parties have agreed on a draft of a constitution and the draft is taken to the Transitional National Assembly and the Assembly has passed it, the next day I will be in Juba. Machar yavudde mu ggwanga lya Ethiopia ku Sande eno okujja okusisinkana President Yoweri Museveni. Kinajjukirwa nti ekibinja kya Machar n'amagye ga South Sudan batandika okwanagana wakati wa Desemba mwaka gwa 2013 era nga n'okutuusa kati entesaganya ez'emirembe zizze zibaawo temunavaamu kalungi. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.